setukayeyo tuveeyo ewa Victoria tugende ewa Muhammad Nsereko nga nona bagenda wa Muhammad Nsereko njagala abantu abamu bannange mufunenga kafansonyi muswarengako ebintu bino tubyogerako mumugamba mutuwalana olumbye gundi olumbye tewali muntu gwe tulumba omuntu enanga mulwadde bya ddala nga yeetaaga obuyambi lwaki abatafuna buyambi obwo yo bonyigira kinga abantu bavuddeyo ne basonda sente aba constituency ye ku lwabwe obuzibu abeera obusanga okwatakinga ng'abantu from ne weyanga naye wano we walwala bwe bakukuba katulabe omuntu ono ebintu ebiruma kona tulabe biri mu party batandika na party ki nze sema okala party 3 simanyi party 1 simanyi itwandisose ne kona tugende ayogedde kuba omukulu yagambye nti yagenda okikola naye Ssegirinnya akyamazima onaamulimba kubanga nabo bagambye kati palamenti yetuyamba ate musasulire kati bwoba wabimaze ate n'amala nti omanyi bw'obagira ati nga bagamba anitaamu nga amuyambe kati ate muwandiikira waki why you appealing again to parliament kuba eriyo ababaka abalwala palamenti neetabajjanjaba kino kyenjagala abantu bamanyi wasindi kyakatala palamenti insurance zeetuwa zikola wano era Ssegirinnya teyagambyeko nti buli omwansa ampe yagambye asobola era abantu ne bavaayo mu bungi sewannugwe ekinugu ne kimuzimba era awo wenyini kuba yalowooza bino byakusonda muda ku muda ziri ze bakwata ne balya buli no zino zakutaasa bulamu bwa munnaffe bakulimba be bakusiruwaza. You're messing up with the wrong person. Nsirikira ebintu bingi nnyo nenyamba abantu nga sibabuuziza kikyali because if someone is drowning yeetaaga life jacket sooka omutaase tusooke tutaase Ssegirinnya tuyombe bino ebirala naye jjo mpalampa ombuukira Ssegirinnya yabadde takulaba butakubira simu akimanyi oli tovaako gwe kennyini n'enkwa tesobola kuyonkako yadde musaayi yadde ensekere emanya onajja gukukulira kati yabadde alina kulaajanira gwamanyi nti asobola omuyamba and I did it out of a good gesture. Ssegirinnya yeyaze ku live yange sinze yagenze ewuwe ebyoga nti simanya Museveni biki nonsense gwe kwata mupiira gwo gwe mulwana ne Museveni uli yaguyina okay. Atunoonyeze byavudde ku ki oli yagambye eki nze kakunyonyera ku byavudde Honorable Muhammad Nsereko alina page ye gyabeerako ku live ng'anyumyako n'abavubuka ba Kampala Central abali out of country abali ludda wanga kwegamba nga ayongera kuba inspiringa n'okwogera ku mindset change n'okulaba abantu basobola okuba nga babbulula bw'aba oli mu diaspora kola ssente osaving okomewo investing mu nsi yo kubanga waka wasigala waka abeerako nnyo era alina bangi basobodde okuinspiringa kati mu kubeera ku live ye Ssegirinnya Honorable Ssegirinnya yazze nganze Honorable Ssegirinnya bwe yajja Honorable Ssegirinnya asookera wange nenkugamba wano nangamba Jennifer Nyamba siyambiddwa kimala nengamba abantu bekawempe mu constituency n'aba struggle noti kawempe onure but abantu ba struggle mutulaga nti muli ba struggle nnyo n'ogamba nti werekereza data wa nusu okumuteekako kwata olukumilukumi olusindike Ssegirinnya ku simu ye kakati Honorable Muhammad Nsereko yali ku live ye Honorable Ssegirinnya najja namunyonyola namugamba muganda wange amazima ndi mulwadde kwa n'ekimba bakizuddeko ensundo nakino naye siyambiddwa ndi mu bbanga oba osobola okunyamba n'owandikira speaker oba n'ogendayo oba osobola okunyamba nga ggwe omuntu Honorable Nsereko namugamba ffe katutandike nga tetunamala kutuuka ba speaker ffe katutandike nga ffe nabana abantu bange abali kuno kati nganze bwolaba nze nange nne mikwano gyange bwe mba njagala oluusi okuyamba omuntu nkubira emirisimisi ntandikira kujua ti zawedde awo badon abagagga ne mbagamba ona yeetaaga obuyambi tukoze tutya mu nsinga ne ona Nsereko ngaba abantu betukoze tutya abantu benga bagamba Muhammad Ssegirinnya mulwadde mutuwe namba ffe tuyeko omudidi nga batandika kweta sente basondera bamwagala abagambye okusonda bamwagala
kati empala nayiva n'abantu ba Muhammad Nsereko si ba Bobi Wine bagenze ku live ye yabadde akutomoze ndalo manya nyumra nnyo muzindala byayogera byabuzabuza abantu nti Museveni ali mu kumakemberenge omanyi buli lwabula anoonya gwa walalira tugenda kubanga tumulamu katono ale kanchimale lwaki omwana nja kufumita foko no munyindo nawe musajja nja kusoseka peni munyindo gongo bene wano kakati omusajja okumata swala ngavayo ngagama Muhammad Nsereko wano wesiba ku mulamba gwa katolu bwama mbunayo omulabi omujjanjaba yes bebyanyiza serikali njagala nkolaga gye byavudde ndiyesiba ku mwesi yesiba ku Nsereko nesiba ne ku katolu bwama ti Muhammad Nsereko yesiba ku katolu bwama nti amuyamba nesiba ne ku mulambo Nsereko abadde mu kwano gwa kato from n'ebifaananyi biraga ate nayingira mu parliament abantu bela ate bonna bakumatini abantu mwina kyemwerabira kiri kimu nti katolu honorable Nsereko yali muyimbi tebakimanyi era bwe baali ba superstar Bobi Wine yali superstar kusinga ba Nsereko Nsereko yali superstar ne ba Mad Tiger ne ba Parrot nga Bobi talina na teenage era Nsereko be bayamba Bobi mu omuzindalo ba Parrot be bamuwa omukono lwakuwa mumwagala kutwala bino ebya sympathy mbu yayogedde yani oyo oba olonagana Museveni ali wali kumpi yani oyo ffenna tumanyi yani uzi totabula nawe yani president yafuna abantu miliyoni 7 bw'oba wava mu bwa parliament bw'oba wagiva mu please leave parliament